Ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu Bayibuli mu kitabo ky'Abaebbulaniya essula ey'e12 olunyiriri olusooka bigamba nti kale naffe bwe tulina ekibiina eky'abajulirwa ekyenkana awo twambulenga buli kizitowa n'ekibi ekyegatta naffe tuddukenga n'obugumiikiriza embiro eziteekeddwa mu maaso gaffe. Bino bitujjukiza okwolesa amaaso gaffe eri Katonda waffe omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako. Akatyo kano tukola ebintu naddala bye tutambulizaako obulamu nga tetutunuulidde gye bitutwala na gye tukomekkereza nabyo ne we bibeera nti biba birina okuzaala ensigo ez'embala ezo ezigulumiza obwakabaka bwa Katonda n'okuggyayo amakulu agakutonderwa. Wano omusumba omukulu w'ekkanisa ya Full Gospel Makerere Fred Wantante esatu bamale we yasinziyira okuwandiika akatabo akatuumibwa Run Your Race okujjukiza abakkiriza butebe bayinza okukwasaganyamu emyetoololo gye basiŋŋaana mu bulamu bwabwe nga basinziyira ku ebyo ebyabatonderwa okukola ku nsi. Obuweereza bwaffe Mukama bwetuwadde tuwa abantu omukisa. Mu kuwayaamu n'omusumba Fred Wantante atutegeezezza ng'obubaka obuli mu katabo kano bwe butali ndowooza ye ng'omuntu wabula yayolesebwa Omwoyo Omutukuvu. Akatabo ako kalimu obubaka Mukama bwe yampa mu myaka oba ebiri emabega eyo. Nampa obubaka nabuulira okumala bajjala emyezi ng'ebiri oba esatu buli Sande. Obubaka obuli omwo si bwange, Mwoyo Mutukuvu yabumpa. Musumba alambuludde ku biki ensimbi ezinaava mu kitabo kino bye zigenda okukola mu buweereza. Bwe mba ntunda akatabo ako sifunako ne wafunemu. Sente zonna eziva mu katabo ziddiza Mukama tusobole okugula ettaka tufunze nnyo wano e Makerere. Bw'ati akubirizza buli muntu okwefunira ekitabo kino okusobola okugatta ettaffaali ku bwakabaka bwa Katonda. Kalimu obubaka obuyinza okuwa omuntu omukisa era nandibadde ngamba buli muntu afune kopi kajja kuba wayamba nnyo. Amiina. Emitwalo esatu gyokka. Ekitabo kino kyatuumibwa Run Your Race nga kirungamya abakkiriza ku ngeri y'okutambuzaamu obulamu mu myetoololo gye basiŋŋaana era nga katundibwa emitwalo esatu zokka ez'ensimbi za Uganda. Nze Novusha Bakanansa ne Brian Mwonge ku Gugudde TV.